entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Zotia, hope the morning is okay. Bana, wachifananya ekindeta like omayo olubuto okusala n'owuliranga lukutabudde kiri ekifaananyi kya gayi ekiri ku social media gwe baayokya ne bamutuuzaako wano kapaasi bamwoca bagendere bamuteeka ku paasi nga bagola nga tebamanyi n'oteeka nomanoza wano asooka yali atudde awo ng'oli agolola agimutonyeza kashepu kapaasi ate eyo Philips ate yo paasi esinga obwakabi kale byonna biri mu gavumenti ya wano oba bimu bikyukakyuka mu Kongo wano Munnayuganda ebikola n'esindika eno abantu Munnayuganda kale president yavayo tokkirizibwa nakunsongamu tokkirizibwa nakunkangakanga nga bapaasi gye bali you can't imagine fakati nze ndi mukyala nalingoloddeko paasi koonako wano n'obuuka noonoonya amazzi nayo anendali munange tewali kintu kisinga kulumanga muliro gwa ku lususu guluma kale guno wadde naguli guno guluma nnyo naye kyengamba ensonga lwaki lumu obuukabuuka akakaliro k'okulusu kaluma naye oli akwata n'akubira ddala ttatu tukana naye nadde wakani bamugamba kulikayo daddi atagana kantu omwana wange ensiri zimuluma asule mu mosquito net wasuza otyo omulungi ekumire ku program Sumulula lunaku luwa mukasa naku zomwezi 15 omwezi gwa mukutula nsanja mwaka 2023 kakati bannaffe abasize mu Valentine nagambye abantu bamazeeyo ennaku nga zino ez'amasanyu wezijja mu nnaku ez'okkola tomalaayo wenki oba oyina okukola anti wakiringa twasasudde omuyimbi atuse ku 7 tulina omudigida anti oyinza odigida omuyimbi naye olina okusigala ng'obwongo buli conscious ogamba nkya nina okkeera weerekeramu kali aganadde eka kakati abamu bali hangovered bambi literally tebasobola kukola watudde ku mmeeza eriko omwenge ogw'obwereere bw'onywako ennecupa emu bwe weerowooza nkya nina okukola nowetali kikakumi era ogenda okulaba nga bikyaliwo ngogaba naye ngasaba ng'ecupa 10 ozikubye wali njasobola njakeera ono saa ziri 6 nze nkeeranga kati n'ogenda n'owana amateeka 10 ng'ogenda okwebaka gwonna onzukusa kakati where the problem comes in osobola okuba nga webasereeti naye nga webase oli soba in that omuntu newakuzukusa ogenda asobola okukola ki ozuuka nesobola abakuzukusa asobola okuzukusa naye ng'omutwe gwo guzuukuka ate abalala mwamaze okunywa kubanga mwatuukiriza obulombolombo bw'olunaku saa 8 ogw'ekiro muli ku bulombolombo bwa lunaku oyina kimugusa abantu obikwate mwabijja wani abagamba nti buli kimu kirina okuggwa noyokovumavuma ne bagamba netwakuzuukusiza temuza okusaana anagula wano emmere emwe mwasamirire biki naye omutwe gubadde gusituka naawo leero twogere ku kigambo hangover ekyetu ye bannaye mu Luganda kyeki naye buli munywa kimanyi bakiyita hangover era byetogerako hangover y'empulira oluvannyuma lw'okutamiira kati empulira eno ejja mbika bwe biti ekisooka olubuto lusobola okukuluma nga buli sekendi ogenda mu toilet you get diarrhea okakasa ofuna kye tuyita fatigue nobeera ng'oli mukowu naye nga bwewekubamu akafaananyi tewali kyowakoze eggulo naye ng'omubiri gwonna tesobola ositula olugalo ekyokusatu headache ago mateeka era bwe batyo bebaka osanga omuntu akutte katwe ng'akasuwa kano kamufuukidde akasuwa naye mu byonna mahangover ekisinga okuluma bwe ogusu gw'omwenge oguvayo nga gwambukira n'olyoka wajjisa buli kimu nze sijja twali tuva Iganga twali tukola road tour kakati tuva Iganga tuke Iganga comedy waabwe bamanyirawo akaliyoki kale nga ffe abooluganda abalimu nga tulina okutamiira okubasanyusa katukeera ku makyapulira omutwe oguzimbi laba ate wentandikira kwena gye drink anti the time went on ana eats bras obudde badda ku bunnaabo twavuga okuva Iganga paka embaali olugero simanyi buwanvu bwa nendoza lwe lusinga obuwanvu munsi ng'obulamu obudde ku bunnaabo kale ate kyesigerabira uyo omwana eyampa amagezi nkaki oba okola gende mmanju weekuba olugalo banna ekyannuma oseseme era naye nentunuulira bwenti era geego amagezi go saatunuulira luno natunuulira lutuufu nengamba neddala ebintu byensi wano bebintubusiza sente eyiyo
teyati zaali zange nanufumira bwe nyama neddala gakati embeera endala abantu gye babuliramu ke kanews oyagala osesema tosesema kati abo bakuweera amagezi akasoto owulira kajja ate nekikusanga nga you drunk nga wabadde tolidde anti okusesema kuyinza okujja naye nga malusu ge gavaayo bakayita kasota tekagguka osobola nokasika kabanga kawuzi bannange yiga okuva yiga okutuuka embaale wala teriyo olaba ate okusesema kuno tuyinza ogamba kuyinza oyambako mwene embeera ofulumyako okakkanamu naye obuzibu we bujjira kutuuka omanyi ate behavior y'omwenge guno abamu bagamba bw'otandika ogunywa nga tolidde it is very hard to eat bw'oba osimbudde kati either abagusoma abagutegeerera ogenda olya nga sajja bagamba mwinawo ebyokulya musoke mu mpendye n'asooka afuna ekigere nagwo gwennyini we gutuuka otuula gulina we gutuula kati we gutuula ku empty stomach akasa gutandika okwekyanga oba owedde then ne weba time yakusesema you have what to puke bwegye ebiri naye awo otandika osesema akaluso time yakuzza tukozese nnyo okuzza obuzibu buba bukukoze eki bukujjidde akanews then osobola ntuuka ng'okankanirira okukankanira embeera etabuse kati awo so abalala abantu kati bano nga bagunywedde ebbanga lingi bwabanga obalimu ne kubula depression etandika omutima gukubira kumukumu abatandika otuuyanirira noba nga bakuwadde ku magezi ag'okunaako naye olubugumu ne lujja obulamu ne bubeerawo ne bukuluma kakati ekisookera ddala naturally mu baasoma naffe abeeyiye abataasoma ddagala liyiiye teriyo ddagala lya hangover yennyula yokka ng'emaze okugoya negenda naye bwe tuba tugijjanjaba tulinga abatreatinga signs hangover eringa bulwadde bwa siriimu tutreatinga ekizze ne kikuluma naye kiri kyennyula kyokka era omuntu asobola okuba n'akoshira gashumba gagamba she has had hangover for 2 days hangover ennaku bbiri ng'ekuliko eggoye era ndowooza ne hangover asinziira ku bwongo like maanyi gaabwo mulimu abantu nno era abantu banywa n'abantu n'agamba oyo tatamiira balinga ebiwanga byasala lwere kafeero bye yayimbako ekika kuva ku jjajja banywa kati nga kiri genetiko banywi aliko omukasa amunywerako era ye nga baneyo batuukira okugamba nti gundi atamidde manya nti kati gumuyinze now ekisookera ddala abantu baadvisinga because bw'oba ng'onywa nga kye nayogerako before kyobola nga omutamiivu babeera beetala nnyo mu toilet you dehydrate a lot kati wobeera ng'oli hangover first of all okola nnyo susu bw'oba ng'olimu dayosi bw'oswetinga bw'osesema byonna oba ofulumya amazzi kati otuuka n'oggwamu amazzi kyekireeta akali akatwe ka headache kakati kyoba olina okwesibako ennyo kunywa okunywa ki awati andi abaana bagamba nti ogwayo gwe gujjako ogwajjo era bw'azuuka nga gamba mugimpeeyo ng'ajjako ogwajjo ng'atekako ogwaleero kubanga ogwajjo gwe gusinga obubi banja lya mwenge ligwa na mwenge mu luzungu ke bayita leero nkayize leero bakayita hair of the dog oluviri lw'embwa those are slangs hair of the dog I don't know what see you anyway hair of the dog bagamba mbukakola nekyobo atonyiga nekyobo manya kati olaba saawa eno kayinza okuyambako naye tekigamba nti no mwenge guba gukuweddemu era kyaddaki I've seen someone akozesa ekyo ekintu kati saawa bweziti kati nogamba kanywayo ecupa nve wano ngende nkole oyinza otuuka ziba ziwera mukaaga gulinnya anti musana naye kyenjagala obuuza omuntu anywa omwenge n'atamiira naye ng'ali fayini kala ki ekireeta ako akantu ku makyako omuntu atamidde tawulira bubi naye enkeera nga byabadde byajjo myaka giyise mingi ate n'ozukkaowulira emyaka giyise mingi anti boddeyo kasita ekkakkana kyovola nga abantu baloota kyovola nga like environment yonna ebeera cool kasita obulamu obwo bugira nga nagwo gutandika
kati anti bwonywa omwenge literally mu blood levels zifallinga down kati ezandibadde zirina okukola emigaso zaazo ziri kufightinga mwenge gwe wanywedde kati awo kyobola nga gushutinga ne gulinnya naye ate kyolina okukola actually kyolina okukolera ddala omwenge ogira kwe kutakinga time you rest humula singa owummula ekima kizibu okufuna hangover singa weebaka n'obanga oba afudde nga tolina bikuinterrupt nze ate abantu bamwera omwenge gubasumba olina gamba saagala laiti saagala bireekaana ku mizigo landodi ali kuzimba enyondo zikuba gusumbuwa nnyo naye singa obeera mu environment ate yasuze nga atamidde akasana kalina gikakeera okuvaayo nga kakuba ku buliri bwekayita mu ludinisa so mu mbeera ng'eyo onywe nnyo onywa amazzi onywe fluids juice biki ebyo obeere nga ozzaawo gali amazzi agaba gafulumye then osobola okufunayo ak'okulya tekibeera kyangu okulya olumeme lubeera lukusinduukirira naye kyova olaba abaagumanyiira anoonyayo kisupu we ekya boyiro mumpeeyoko katogo akatali kasiike supu ekigere ennyama bwetyo nga mulimu munnyo oba nakatungulu nga temulimu buto kiyambayambako ekyo nakyo okubeera nga obulamu bukomawo then ekiraba owulira nga omutwe gususe nga bwekugamba ebiri byowulira olubuto olukuluma olina headache you treat oyinza ofunayo ka painkiller ate painkiller ezo oziraba ne bwomira 100 naye kyoba olina okukola bwomira you rest nziramuwumula naye buli woomira nti kati mizeeyo kaŋŋende enkola kino gweyongera kulinnya gweyongera kubeera nga gukukola bubi naye oyinza ofunayo ka painkiller then nekirala onaabeko okusenya is key kiri ekisuseemu kyeyayogeddeko mu lubuto ne bwekisenya mukamwa naye waliwo omuntu anyume kati nga gulinga ogugaze kati ababa baguludde munnyo bambi nga sowe yandikomye naye genda onaabekokko bwe kenyini because also the sweat omanyi lwaki oba owuli omwenge nga guwunya nnyo n'entuyo z'otuuyana ziwunya mwenge already you're the one who is puking byonna kale obeera ng'olinga bambi weevuddeko brushing onaabeko obeereko nga woli akawewo kakuyitakokko obulamu bujja kudda mpola mpola ebyo ebimu ku bintu byesobola okukolako okubeera then nywayo bwobanga osobola onywayo ka kofi omutima gwa tegukuba nnyo osobola okufunayo ka kofi naye abamu emitima tegiba gibakubanya ate ojongerako kofi oyinza okyonoona oba onywereko amajaani kacyayi akabuguma bwotyo nammwe abamanyira nti banja yamwe engeri gwana mwenge mwe bebawa omusulo kikolebye wamma kinakiwulirako nti wamma omuntu atamiira omusulo gw'omukadde gukolawo guba gw'omukadde sibagamba era nga abakadde b'okukyalo baliyimise anti onaamunnyonnyola otya tusaako musulo gwo kali ng'abaana abatega butaata naye nga bambi ekisinga obukulu you don't need to drink to that extent yes osobola onnywamu ku bulamu bwa kiseera and all that it is ote nga gye twatandikidde naye weeri meeting kyavunanyizibwa nnyo omuntu okumanya nti ze sukka cupa 2 ate mutegeera amaanyi gammwe n'omwenge zisinga okunuma naye mwe omugagga aleese omanyiza alina mu nsawo mukaliza mugagga gozi musinga okwagala omwenge omwana n'anywa cupa 2 n'abafuukira obuzibu abavubuka bali eyo kyokka kyewunyisa okay mulimu abagagga abanywa bemmanyi naye ate abagagga abamu tebanywa ye ng'agula buguzi anyumira bbala bawo bwe mumuwa ebiboozi bwe mukola hangova kati eggoya towabadde na 10 ne kakati era tolina tumalirize n'omwana ow'obuwala ye kati yazuukuse dde ali ku mwaka ediza alambula ali mirimu gye and all that tumalize n'omwana ow'obuwala ng'omwenge era kyegwakukozesezza jjo naye nga tujjukira bulungi oyagala obuuze naye ojja sola oli mu buliri masuuka meeru bw'ogakwatakwatako bw'oti ekintu nno kisaaza kwagala buuza oyagala kubuuza okubuuza ki mukiibi nadda nga bakututeko oli wantu wa muntu gye ozuukusa olina wooli otya okubuuza mbuki bwe weetunulako bw'oti obuwera